Yes, welcome to the show basebole banyabo abatambula naffe ku mukutu gwa Nuruddin Ntege. Muzere Megaton gemanya ebigambo tebitambula bulungi. Derek Nyeko obubaka bwa parliament agambya asidam parliament sigenda gisobola afuze kimu n'atabendera. Ebigambo byadde byogerebwa nga bingi kadi yafuuse ekizibu be bawaddeeza abakansala basanyuka be bajjeeko bakaaba twagenza okukeeranga ne musajja waffe Innocent Gusuulwa baali balina be bamuzikizika bamujjeeko taliko n'ekifo ne bakiwa omulala. Kati saawa eno Derek Nyeko avuddeyo n'ekiwandiiko kinene ng'agamba tadda kye bayita namutayiika oyo ekiwandiiko namutayiika sikirabangako naye kati namutayiika leero alabise ogirabyeko waawo agibuuza ku bantu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mwasuze mutya mwasibye mutya byonna gye musinzira okutulaba nze Nuruddin Ntege tutambula kuno nakuli nakusuubiza gwe abadde atambula naffe nti mu myezi gino paka ogwokusatu omwaka ogujja amawulire gagenda kuba mangi, ebyewuunyisa bigenda kuba bingi, embaga okunyumirwa n'obulumi bigenda kuba bingi nnyo. So buli lunaku baako ky'osuubira paka okulonda nga kukoze eki nga kuwedde yes sebo. Ensonga za Derek Nyeko yafuze kimu n'atabendera. Derek Nyeko ono asaana kukolera kiwumbe awo ku kitebe kya NUP wabeewo atukolerayo ekibumbe kya Derek Nyeko nga kyekyaniriza abantu kiteekebwewa wabeere ng'omuzira. Derek Nyeko muzira kyakoze tekikoleka, abantu balemeddeyo naye yagambye Derek Nyeko kyakoze tekikoleka, yeetaga kubumbirayo kibumbe bamuteeke awo wabweru wa NUP abeere ekyokulabirako nti bw'oba otegeeza kibayita enkyukakyuka, bw'oba otegeeza kibayita kyenje ey'omuggundu bwe njogera ngamba Derek Nyeko bw'oba olowooza kyenje ey'omuggundu bw'oba oyagala omuntu ayimirira ku kigambo kye, bw'oba oyagala omuntu agamba Uganda empya kyekyo yeetaaga ekibumbe bamuteeka awo ku NUP. Kati nga buli lw'oyingira bw'otyo omusajja ono yakola ki? Yakola bw'ati ne bw'ati. Lwaki? Derek Nyeko ayinza okuba n'ensonga zonna eba ezaamusoomoozezza oba ezaamunyigirizza oba nga yakikoze mu mutima mulungi n'agaana lwaki ekimala kimala oba baamuguliridde oba yabadde alowooza bagenda kumubba, zonna ensonga z'alina. Derek Nyeko ono twagala osooke tuwe ku background ye nga tannagenda mu kibiina kya NUP. Ne constituency eyo gy'abaddemu otuwe ku background yaayo kuba na information agamba nti constituency eyo ofuga kimu nno tofuga nnyo tolemezaamu. Derek Nyeko awo waafuze mu mwaka gwa 2011 akalulu ako wajjawo omukulu wa mitango Mulangira Simbwa nga mugezi nnyo era mu parliament yali atula ku budget committee accounts nga mulungi nnyo n'afuga. Ye musajja w'NRM yali alabika nti akoze 2015-16 ne zireeta omusajja gwe bayita Ibrahim Kasozi ayagala obwa mmeya. Gundi waddi ono yafa aliwa ono yafa nga ayina akagundi wano ka battery wa West Chanjo si wa East wa Makindye West eri wa Sewanyana kati eno Makindye East Mbagagga mu balodi tutwala muyengo oyo Buziga ali wani Buziga yandigwe wa mu West negwe bala muyenga simanya ne Buziga atwalako ekitundu gwe bala muyenga Kabalagala Kansanga paka eyo Gaba Munyonyo wani Munyonyo wa West wa Alan Sewanyana Munyonyo banga Alan Sewanyana salama road yekola kuluda sawa bina abakaludo papa era naye ayinza obutadda kadi bajo bagenda jimu bagenda juwa mulya nyama tebakugamba kale obadde okyatugamba ekitundu ekyo kakati anajja Kasozi Ibrahim ajja n'atwala waawo sajja mugezi naye
2021 nga buli omu ali sure Kasozi alina okuwangula. Derrick Nyeko najja kisanja kimu eyo nayo factor. Either way kakaba bakukaka. Simba bamujjawo. Kasozi bamujjawo. Buto bafuga ko balemerako. Era Nyeko Derrick waliwo ekigambibwa nti abavubuka abanuntu bamulumbako bubi. Nibamugamba tolina kyo tukoledde kisajja gwosiba ku kitebe. Abavubuka abanuntu tugenda kukuboola. Nembwa yesigamya ennyama. Ne mu byobufuzi bibaamu. Obaamu n'abakulwana n'abatakola ki. However n'abakwagala n'abatakwagala. Tekijjawo nti ayinza okuba abantu tebakolera ekisooka constituency gyalimu ngagga. Babirodi. Anti ye Muyenga. Nti mu Uganda ekifo ekisingamu obugaggayizi Muyenga. Machaazi Kololo ayinza okuba yasinga. Neera mu mutwe gw'abantu omugamba ogenda oyagala kubeera Muyenga. Derrick Nyeko yatwala waawe. Kati mu kutwalawo abantu bakiikirira bazibu bakukolerayo kintu kumatiza. Ebizibu bye beetaaga kasasiro bye balina. Mbwa zizunga kiro. Mazzi ge beetaaga kubajjako nfuufu. Oyinza okulema okukolako. Oyinza okulema okukola okuleetera oluguudo okukolebwa. Ebinnyanja bino byonna biyinza okukulema. Kati oluusi ne babuuza naye oyo atukoledde ki? Ng'omusajja gw'ofuga ayinza okugamba oluguudo ndo balunkole. Otegedde. Sente azirina. Bw'aba asiimye n'awa ab'obuyinza ne bakola oluguudo. Kaakati naye Nyeko nze byonna njagala bikuŋŋaanya nti bituufu. Takoze, mubbi, muyaaye, teri babaka balala bantu be bagobye. Nalaba Nambooze emukono. Awo tugenda kugendawo. Soko tusomere ekiwandiiko ekyo. Ekya Derrick Nyeko. Kyagala nnyo atuwa ensonga emuleetedde okubeera nti ayabulira ekifo kino. Kameramaani. Kansomemukko wano banna babba mwawukane. Somera ddala. Kansomemukko wano. Somamu katono. I wish to extend my deepest gratitude to all who have believed in me throughout the years. Nyonyola. Nyonyola. Gratitude kitegeeza ki? Saasoma. Kwegamba okusiima. Eri. I wish to extend my deepest gratitude to all who have believed in me throughout the years. I have been entrusted with leadership. Nanjagadde okutuusa okusiima kwange eri muntu yenna. Yongerako? I wish to extend my deepest gratitude to all. Lwaki? Nze nno okimanyi nti sebikyusa bintawaanya naye ate wano okulusoma ndi muzibu ate bw'obadde obisoma bubi. Okusoma bubi kutabanyiziza. Osomanga atabyagala. Bw'obadde oyagala alemereko. Kale tugenda ate bino byoleseeyo. Ate gw'ogenze ewalala. Anti ndaba wano. Okay, tugende. I wish to extend my deepest gratitude to all who have believed in me throughout the years I have been entrusted with the leadership. Njagala okutwala okusiima kwange mu bwetoowaze n'obwesimbu eri abo bonna abanneesigisa okubakulembera ebbanga lyonna lye mbadde mu bukulembeze. It is with a heart full of joy that I have served you with honor, respect, and a deep commitment never to betray the trust of your vote. Nti ndi musanyufu nnyo okubanga mbaweereza butabalyamu lukwe ne sibalyamu lukwe aye ne munneesigira ddala ne mbasaavinga ebbanga lye mbasaavinze nga mumpadde akalubu kamu. Yes. Nayongerayo n'agamba nti I know this decision may not be easy for my team and supporters to receive, especially after our strong belief that we would once again win the Machinde East MP seat. Manyi nti amawulire gano tegajja kuba malungi eri abawagizi baffe abawagizi bange na tiimu yange enzikiririzaamu eyo yennyini ekakasiza ddala nti n'okalulu tubadde baako kawangula. Gamba kawuuta buva. Tubadde bakawuuta buva. Weekiri awo. Anti era tuwungiramukko kintu tukijjeyo. However, after deep reflection, I have made the difficult decision not to offer myself to election in the coming pause. Oluvannyuma naye biri byonna nga bw'abyogedde naye
oluvannyuma lw'okwekenneenya oluvannyuma lw'okwetunulamu oluvannyuma lw'okwekaliriza buli kigenda mu maaso nsazeewo nti sigenda kwesimbawo mu kalulu kano akakola ki akajja. Nayongerako n'agamba nti this choice does not diminish the journey we have walked together, nor the victories we have achieved. It is my hope that the spirit of unity, resilience, and service to our people will remain stronger than ever. I remain the man of no corruption, no problems. Nti okusalawo kuno tekutegeeza nti kugenda kukendeeza oba kwonoona ebyo byonna ebibadde bituukiddwako oba okuggyawo abantu ku mulamwa nti tubadde tunoonya change. Kuno okusalawo kwange nga ki ng'omuntu naye tugenda kusigala nga tuli ku kimu. Kati mbadde njagala nsome kano nako okatwalyemu ddala. Why Nyeko will not contest again? Lwaki okay, emikutu gye biwandiise. Insiders say although Nyeko had a chance to win the party ticket, the ground wasn't in his favor. Nti newankubadde bibiri bye mbadde gambyeko nti abantu bawali bazibu nnyo nti newankubadde tiketi yabadde alina ogifuna naye abalonzi wali we bamulondera abadde tali mu bitabo birungi nga bba abantu bagamba otukoledde ki tukulinze wano naye banaakuwa kadi mu kisajja gwe ffe tutiikinga. Nayongerako n'agamba nti the ground wasn't in his hands, his favor. A few months ago, Nyeko was humiliated by NUP supporters who accused him of remembering them during election time. Nabyogeddeko ebyo nti bamukubira wa gaba bamugamba odda mu kalulu genda mu maaso. They vowed not to return him, however much the party gives him the ticket. On sensing that he is likely to lose the election, he chose to withdraw. Binnyonnyodde abantu anti yasazeewo nti tagenda kwesimbawo. Kunyonnyola by'oyagala. Ngamba bwe nabadde ntandika bino binkusomera osoma bino nti oluvannyuma lw'okuzuula bino bye baamugambye ne bagamba okuteebereza nti naye bino abasajja bandimnyima akalulu n'asalawo n'apima n'agaawo wano omuntu Lastly, there is an ongoing power struggle in NUP. Most of Bobi Wine's loyalists are being fought. Top on the list is Nyeko, Nyanzi, and Honorable Zaake. Nti waliwo okulwanagana okuli mu kibiina kya NUP. Kati ate mulimu bano nfanfe b'omukulu abagamba mukulu tasobya bali mu katu. There is a clique plotting to humiliate Bobby's loyal MPs. In fact, that is how Zaake was fought from party youth leadership. Nyeko, a renowned born again, might have withdrawn to escape for their life. Nti embeera nga bw'ogisomye yonna nti waliwo abantu bangi abeesomye nti fe tugenda kufaafaagana nammwe mwe abeeyita mbu simunya muli nnyo Bakyagulanyi tugenda bakuba n'embwa yeesigama ennyama. Kantu ako n'abantu bayombye oba olonda biki wansi banveeko mba nteekako paasi eri gye waŋŋaana simu eringa fa ate olaba essimu eyo tuba tulina katulagala ekitiibwa kya iPhone gwe saawa bina essimu gye ebeera kuli iPhone eyo ogiraba simanyi ofumba abaakola iPhone obalaba ye kampani yakolanga nzibi nina iPhone naye yange ngikyajinga power bank yani gyenyina agwagimalako omuliro enkyanja girekayo moze girekeeyo ontamye sikyakutegeera waki onwandisa it's okay era bwoba olina iPhone nga tenywa muliro olina housing naye yo yasusse ogijjawo America eyagikuwa tumubanja musimu nina nendala anti akuweerya n'ogisuula muve ku ssimu yange oba abantu bwe balinamu ku ssente esimu eringa balenda kugamba abalonzi abawagizi bwe bampe ku ssimu naye nenzijjukira bagumu nina abagumu neyaŋŋambye ekyo kyatugamba osimayo abantu abava ebungera tobaagalira ddala muli bagumu temulina kye mugenda kunkola ate bampaaki
bagumu ne bali bakuwochezayo ne balekerawo kati nange nawe walekerawo nabata mulabe bulabi tebalina kye babampaki tebakuwochayo ng'owadde bantu mawulire gwe bakuwaki anze banjokyeza ebintu bingi naawe okimanyi aye nabamu balangira nakuwa 10 nabeera ku ssimu omanyi naye n'ateesa omuntu akuwa 200 n'ayogerera data wa 400 nabata akubira nze nedda tetwogerera nnyo bantu abo baba basiimye beebale tulaba moze sikkirizaako abantu waliwo baba nga basiimidde ddala so kati nnyeko nno byebyo oyina obadde ontwala kino kiwe kyakuyiga ki eri ababaka bano gyondeeta anti nze gye nkuleeta eyo nti nnyeko Deriki musajja waffe gy'ali sooka tukimalirize aliwa kaboggoza kaboggoza gy'ali nyeko oba yayitiddeyo kko n'amugamba ndaba n'amutunulamuko kaboggoza ono waffe ow'edduwa kati ate kaboggoza alina kukwata ku babaka balala nabo abasome balowooze ku bantu abazaamu magezi nedda waliwo omuntu lolabanga yava ku nsi akola kintu kyekwefiiririza kati kaboggoza abantu ng'abo asobola n'obbasomera ne babaako bakola ebirala n'olabanga ali successful Haji Kaboggoza yasangibwawo Kitugoma kiriwo awo Kijinja Road ku Jinja Road Jinja Kitiguma okay Haji Kaboggoza tukudumiddeko webale kujjanjaba abantu bo bakweyunire yebale bambulula bisiraani byonna kwata mbukwasa bulungi nnyo namba y'essimu eri awo mugende mwe mulimanyi kye mulituwa Kaboggoza musomi w'edduwa kaakati obadde oli wali nnyeko Deriki nkutemera lwaki yeetaaga monument ku kitebe kya Nuupu nnyeko Deriki kyakoze Musaafi abuuza monument kyeki nagambye bamuterewo ekibumbe ekimujjukira Musaafi abadde yakatuuka ku ccano abadde yakakyuka abadde kale Musaafi ategeera kati bateekawo ekibumbe nga kiri either mu linnya lyo oba mu kifaananyi kyo si kusinza wabula kujjukira tumujjukire kati ebyo bakitege awo kyakoze tekikoleka nkugambye kyakoze I'm sorry to say this nekyagulanyi takisaana kuba takikolangako kaakati kino kyakoze kinene nti okwerekereza gomanyi sente eri mu parliament ababaka bonna betulina mu Uganda embeera gye bateekawo amaanyi okwesiriwaza ne kyonna bye bakola kufuna kaadi kudda mu parliament kulya ssente kuzimba mayumba baana baabwe kubeera bulungi komawo kusiriwaza mulonzi bwe kiri abantu nga balwana tugenda tobalabanga bafiirawo ne bakaba n'ebikono ne bigwayo nti lwaki sigenze mu parliament naye ate ku mwala tabeerawo kuba bikonde kati lwaki wali wasinga okwagala sente eri mu parliament atule kakiiko bantu bali mu miliyoni 45 3 nalabye Kasolo ng'ali eyo egundi eraka ekyotera ng'agamba aliyo nti nkomyewo nakuleka emyaka egi kimala tolina kyokoledde bantu ofuna miliyoni 4 mwezi songa ku bintu ogamba abantu oyagala change mwagala change ate gwakyuka wekka gwe lwaki oyagala kubanga gwakyuka wekka Kasolo agenda kujja yani simujjukira ali emubaka w'ekyotera takola mbo takoze kati Kasolo agamba akomyewo Kasolo ekyamujje ekyotera abantu yali abakolera naye obuzibu bwali ku arrogance kagambwako yali akafuna obwa minister Kasolo minister of microfinance minister ze moto alijukira yava Masaka mubaba ku maalo kati amaala ago n'obuyinza abikuŋŋaanyiza wamu bakeera bugezi nja kukukuba empi akamanyiro kabe katono katono mbawadde emmere tunula eri tunula eno abamasaka n'abasoga baliwo abasinga amaalo eyo debate eyinza obutaggwa ku maalo kati Musaafi atuula wali agamba totwala kintu kyaffe ne Lwasa najja ne Lwasa yize byenkozeeko temubirabye kakati ekyo kyamaalo kiri mu DNA kati tuli ku bakulembeze abaluddeyo nga baganya okuva kakati abakulembeze omukyala Nambooze bakireke njagala kuga ku bigambo bye bamwogeredde abantu lwaki Deriki Nyeko yeetaaga ekibumbe ku bigambo bye boogeredde Nambooze bamugamba aveeyo yandibadde yagamba kankole ekirala naye struggle njikola ki njirimu n'avaayo ku bigambo bye boogeredde Muwanga Kivumbi
yandibadde yayambala dda beefudde nampulira zipo bali mu kimu Museveni abakyuka kati Derrick Nyeko agamba nze kyakulabirako kulembera bw'obaako w'otuusizza okuggyako ng'oyina ebitasoboka kuleka kati Derrick Nyeko bayinza n'omuwa kati abantu obululu bwa bwerere bagenda mwegayirira olwo bagenda mulonda wali tuyambodde tuyambe kuba alaze talina nnyo mululu abaka siba NUP siba DP siba NRM omululu mungi nnyo oba yatidde kwonoona ssente ze n'agamba bangi abagudde nti yakitegedde wano akalulu kayinza teri asobola kukiraba especially wano mu Kampala ng'omanyi olina kaadi ya NUP obaayo ne assurance ya 50% ku bw'MP nti bagenda eyo jimpa mbaako margin wentandikira okukola ki okulondebwa kati mu kulondebwa okwo olina akugamba naye kuba byenkugamba bagenda kuwa factors endala nyingi nnyo kuba yo kaadi babadde balina ogimuwa kati kitegeeza okulondebwa abadde alina okulondebwa newe omuvuma kivumo ki abadde talina kuva mu kalulu ku mululu gw'Abannayuganda so omuntu ayagale akakasa nti akolera ku low fit yandibadde bwe bamuvuma nnyo n'agamba ndaba nyamba byo kanbiveemu naye omuntu omugamba b'oyamba ne bakuvuma ennyo n'otabavaamu bakugaye vaawo ffe tukukooye ffe b'oyamba tetwagala ffe b'oyamba tokola ki tetwagala naye omuntu akyusa bukyusa ngoye oba oli awo nga muwanga kivumbi azze aye n'ayomba nnyo nze mmwe abasiraamu abagira babaguze buguzi oli n'amubuuza obadde mu parliament ebisanja 3 kati ani yatuguze gwe alina ssente kiteeza gwe wani tuguze osula Kampala eno wazimba mayumba gawo tolabikako asula Kampala ate asulawa si kikyamu okusula e Kampala naye mu constituency olabikako waliwo omukyala ey'empigi ndozaayumani mupi wa Mpigi district ndoza bamuyita Namboze naye Namboze omukyala oyo akoledde abantu b'Empigi naye waliwo uwosinzira okugamba nti ono yandibaddewo kati olaba nze Derrick Nyeko nkakasa y'omu ku batakoze mu parliament kimala nkakasa y'omu kubali awo nga baddiikuula parliament be badde nabo taliko Mansadi wadde ayinza okuba yayogerako ku General Muhoozi yayogerako ngenda mutumya ajje wano naye royalty ya Nyeko Derrick asinga ababaka bonna aba NUP mu kwagala ekibiina kye mu kwagala president we anti alina ne lwatambulamu nga ye Nyeko Derrick Sauda Madada yali amusi anti mukodo nnyo era n'abalonzi bere yagamba saagala kivubuka ekyo ekizibu Derrick Nyeko kyabadde nakyo mukodo kyegambye nti yayagala nnyo Bobi Wine era mbu n'abaana abadde abawa era abaana kati kyegambye ayagala nnyo Bobi Wine nti n'abaana ku birthday z'abaana ba Bobi Wine y'omu ku babaka ajja Taabu n'abookyayoko n'abawaayo kasente abadde ayagala nnyo famire eyo waliwo ayina eŋŋamba agambye nti badde tubadde mu mboozi awo n'aŋŋamba nti yalimu NRM yajjanga mbega kati azzeeyo Nyeko Derrick azeekula mulimu gwe teri NRM sente zesobola kuwa Nyeko Derrick zimuggisaayo yamala omulimu gwembu kati azzeeyo bigambo byogeddwa ani abyogedde ati ekitufu ye yaliwo yaliwo NRM abeddala emmundu eno gy'olaba eri ku social media mbu yamaze obbega omukulembeze mukubi wa mmundu etasoboka y'ensonga lwaki nga basula ggulu ewa Salimu Sale layira Nyeko Derrick ne n'avayo n'agamba nze ndokose bamusindika bigambo byensanze emakindi awo mbunno ki mbadde ne dafuka omwoyo Derrick Nyeko kitufu ye Derrick teyali si webbali mbega yamaze okubega kati azzeeyo wa mukama we mbega abeera bw'ati teri mbega alina kumanyibwa nti oli ki mbega era oli bwagambanga nti nze nno gwoliko ndi mbega oŋŋenda mpola abyeyogeza oyo omanya si mbega era bw'aba mbega abulayo kugobwa mbega alina kuba nga tamanyikiddwa alina kubeera kwandakava
toyina kumanyikibwa oyina kweyisanga musoga okubeera mu basoga obabege bulungi oyina kwambala bipale bya taanaapu osibire mpale mmoyo n'oyingira Masaka n'obalaga nti nange wendi kufuna bitishaati bimasaamasa n'ogamba nti nzijidde kubasuuna bene nange okitegedde Masaka n'omuyingira fiiti naye tojja kujja eno okubya empale zipenso oli awo oyingire Masaka nti omayinza nakulira eno kyamuliibwa simanya bukakkata abagambo omukulu ono sitoleki bakugamba tulimeyokko bakubuuza enswa zibuuka ssaawa mmeka enswa mugo mu November awo nga baga mukulu wakulira muno kyekyo nga bagamba nti ono mbega kakati Nyeko Derrick ebwambega bwe n'obutali bwambega yava mu NRM ng'avuddeyo nga yava yasibudde openly nti mbadde wa NRM nena kino kitwale kisoboka okuba nga abadde mbegena amaze okubega omukulembeze ensonga okujjako nga Nuupu ekyo nayo bandi wamu n'ensonga mbw amaze okubega amubeddeko nnyo mbulira kivulu Nyeko lwati alikola mukulembeze mbulira yero oyo kyegambye nti abadde gundi yatuuka kumugoba ku bivulu n'amugamba leero togenda tuula ku mmeezi eno togenda kuyingira kyabwerere webale era olutalo lwali w'amaanyi singa walutaasa ekyakinsaha nkijjukira gwe walutaasa yalimba mbu agenda gula tebo n'omugamba mwannyinaze kakkana nga mwannyinaze senga tabadde n'oludiini gw'abadde tojja kutuula ne bannaye nange mbonyebonye n'abantu bwe bati nyina fuulufiga wange nina madaada mwannyinaze agamba ki muleke muleeta nakulabye kyeweekola ekiro bwotowereza mwannyinaze yakuwaki siva mu bantu bange naye ekigundi Zubeida kibadde kinziseemu omuntu yayogedde ebigambo n'odiini afune ebyokukola nigamba naye yayogedde point yabadde ategeeza ki nti obobeerako nnyo tolina byakukola bo babadde bakola ki nno gwe nabuuzizza Zubeida akola ki nabadde mbuuza babadde batudde babiri ne baŋŋamba nti n'odiini afune ebyokukola olw'ensonga nti nayogeddeko ne mbagamba Kasuku Junior Zubeida Ntambi nkumenyera mannya Sharon nkuwa mannya agakola ki simanya Nalongo Kitone nkumenyera mannya omuteeke mu kamera ye abantu b'osoma bali bakuyingiddeko mbayingidde akati gwe waki obateeka mu mbuuzi mbayingidde oteeka mu mbeera gwe wayogedde Joan ebigambo busebo mbeera wano ndeeta ono bwagira sinabo sibayingidde wabula ngamba bwenti nti baakolako kampeyini okusaanyawo Furufiga ne bakivuma ennaku zaabwe eziri 3 solid era ensi negamba leero tekidda nekibeetegekera bulungi oba kirya mmere kijje kigamba nti kati ngenda kubawa nekikeera olunaku lwayo zaali ssaawa nga 5 n'atuula nga kirina ekkebe lyaki ery'amazzi n'omukopo abanelisiti nekibawa njukunjukunjukunjukunjukuwangambye akanyumidde mbw ate gundi oyo wa Lwakuna atereka kati kyali kibawa abantu bagamba komenti ne Kagatto oyo wa Lwakuna kakati kyavuma Kagatto nagamba nali ngenda kyekuba nekika yali ajja kukuba wali mukadde ate kimukuba okakasa ndi Furufiga tasoboka kimukuba kikuba Kagatto abamukube babadde babiri byabalemye okusuula nga bamukuba badduka nga bamukuba n'okuddukawo badduka bwe badda nekiga sigenda nno bakuba muddukira bwereere ne bajja ne omulezi yaze n'akikuba omugere ne kiremerawo gwefunayo gwe bakuba omugere bwa alemerewo Furufiga solid kati nekimala kikwata mu bulago bw'ekitandi zankuba Gaana nkikuteere ankuba antuulako abo yabawangudde dda abantu bana muli ku muntu omu muba mwetaga wini ki ayina wini ne watalopa asobola okuba Furufiga agenda wekka akube ogambe mukuba ogayenzi mukuba oyingire olutalo naye tekikulumako omutwe kigusuula wali ate nga muzibu nnyo ati nkugambye bamukuba bana byaddala si byaddala bamukuba babiri ate nga bamukuba baddukayo babiri nga tuwawulira bano basooka mumutuga eno
kati avaawo abeeta gguluzaako bamulumba eri bali kodinga lekawo naye amukuba yadduka naye byonna nga biwedde abakulu bonna benkugamba abambuza ebyokukola Zubeda akuyingira simuyinaako Zubeda nti ye yabuuzizza n'olina afuna ebyokukola ebyokukola sikitegeera annyonnyola kikyayitegeeza ebyokukola simanyi kubanga nze naye tetulina byakukola lwaki naye yabadde ayogera ku bino ebitali mu magezi okitegedde obudde era mu kukuba tebakubye yesi ye yakubye naye ate nga essanyu bawangula yabawangula ani kati naye bafunye era kyenagambye kati basanyufu era baddembe okusanyuka kubanga naye akomawo baanoonya ddayo nabo wabenamu ne Roosi kale eno gye bayita Roosi naye nkugabe full figure abamukubye babadde Kaganda okukuŋŋaana ne mugaa tugenda mumutaayize muti kitegeeza tasoboka kitegeeza tasoboka avuma kanywa however bwe mba njogera bino sigamba nti mpagira full figure okuvuma abantu era sigamba nti mpagira full figure awemule nze nvumirira buli muntu akola ki awemula abeera ku live ne museka sibaako wali obeddeko ekintu nga tokirinaako control mufuko yambala bubi masaka ebisaati abijjawo mbadde gamba nti waliwo abantu mwe mwakola amawulire mwayambalangako bwe mutyo bano ba social media naawo balaba nedda kyakulanga ku TV ekivubuka kyali ku ABS nekigenda oba ku gundi biri awo biko izogera nti njagala kulaba ezo zaali TV kale tugende maaso kaakati full figure abambuuza ebyokukola njagala babuuza bo bakola ki kibuuzo bo bakola ki ekyokubiri oba full figure si w'amaanyi lwaki tebakola ebirala lwaki boogera ku full figure atalina maanyi ensi yonna full figure yagalamiza ebivulu byonna ebyabaddeyo ku weekend teri abyogerako bali ku full figure si kimu si bibiri nga nemu Bobi Wine yabaddeyo birala Sindi yabaddeyo naye abantu bagambye ffe ku full figure kwe tutava okitegedde babitex bonna emirimu bagiwummuzza full figure nkugambye buli wantu full figure tozannyira ku full figure eyo asset gera kutereezamu bamugambe va kuwemula bavume batereere naye n'aba mu kyokooza balekeraawo kuba omuntu agamba n'okugamba mbu n'atuula bwaha oba nsobola oliwa nedda baba balina kye baakoze abantu be yali ku bantu be aba alina abantu be baagize naye nze njagala okuwemula kugobwe mu Uganda abawemuzi bonna so si kugamba nti omanyi full figure nze njagala tukole kimu nti buli awemula yaani agisibwe era sigamba nti full figure bamuleke bw'oba ovunaana full figure buli awemula na buli atyoboola erinnya ly'omuntu oddekkakkanya akwatibwe tumaliza n'ennyeko bigambo ki ebisembayo ku nsonga ya nnyeko Derrick njagala buli mubaka ali eyo njagala buli mukulembeze ali eyo tutwale nnyeko Derrick factories zonna ze yakozesezza okugamba nti kanveewo naawe zifune mu mutima gwo ate nnyeko Derrick akikoze bulungi n'agamba tavudde mu struggle asigaddewo waali tusigale nga tutwala ekintu kyaffe tuko pamoja fenna wamu tulumba ki tekitegeeza nti okugira olina kufiira mu paalamenti olina kufiira ku bwa meeya bwa kansala ebintu bingi ebisobola okukolebwa singa okufiira mu paalamenti kyali kisobola okugjako Museveni singa Nambozi yamujjako singa okufiira mu paalamenti Nambozi atulageko nti mutuusizza wano ye buli mwaka agamba nti emyaka 15 20 gye mbadde mu paalamenti simutuusizzaako wano mutwala naye oba ogamba nti mu paalamenti naawe akulemereddeyo waayokko n'abalala balwaneko osanga bajja kubaako bye batugalinga gwe byakulema oba jjeje ku kitebe gy'abaakolera oba bamuwe bwambasada eri Liberia eyo akungire bannayuganda aba opposition nnyeko Derrick ekiwumbe ekyo nja kusondako emitwalo 5 njagala bamuzimbire njagala kukwata mitwalo 5 nnyeko Derrick kyeyakoze kyakulabirako eri bannabyabufuzi bonna oba gavumenti oba opposition oba ki kubanga kiraga omuntu
ate yagaliza nnyo kisusse bajja kugaba abantu bangi babakase bave ku bannabe baganye ne Museveni y'omu ku bo banayogala bamugase bo wummula agamba vision wano yenze so Bobi Wine obukulembeze bw'ekibiina yayitayo abantu abiri gwe kati ye Nyeko Derrick agamba all factors constant nze step in aside. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mweraba.